twongere okubanga tufaayo nnyo nga tussaayo nnyo omwoyo tugenda kubeera successful abooluganda. Kiŋŋambire neighbor wo nti ne bwe banaakuloga batya tosobola kunoonya Mukama n'osigala mu bwavu. Naye teri kirumanga kubanga wakakwasa ssente n'ofa. Kiruma. Era bw'oba weetegereza siriimu mu Uganda mwe tubadde atta abantu nga ekizimbe kibadde kyakaggwa. Siriimu atta abantu. Abadde avuddeyo baguyita muzimu naye nga si muzimu. Buteefaako. Bagamba emizimu gy'omu kiko ekyo ne buli afuna ku ssente ne gumutuga. Buli afuna ku ssente ne gumutuga. Indiscipline. Buli afuna ssente anywa ekika ky'omwenge kyabadde tanywa. N'oyongeramu obukambwe mu lubuto. Ekibumba kyo tebakitondangako okusitula mwenge. Buli afuna ssente nga yeeyongerako akawala. Kanoonya ekiwala ekiro ebiwala. Ne bw'afuna kitamatira bw'ava okutuusa ow'ebbina ku kkubo bw'aba ayambuka ate n'alengera atakalina naye n'oyo atakalina ayinza okuba ng'akola. Oba okitegere kyeŋŋamba temumanyi kye mwagala. Era mu Afirika eŋŋombo eri bweti nti omuntu okutegeera empisa ze ddala ddala ateekwa kumala kufuna ssente. Atanafuna ssente ayagala omuntu ogwo. N'amufukaamirira n'amuweeweeta n'amukola masaji ku bugere gw'alinawo. Kasita afuna ssente ng'akwata ekkuba eddala ey'abantu gye bajja endwadde. Katonda tatuwa ssente kufa. Katonda atuwa ssente kweyagala. Ate yabula okweyagala n'okwenda. Mwabali wano tebibakwatako byenjogera. Batono nnyo bebikwatako. Era ngenda bayita service yalekeraawo okubeera eya Kanani. Service eno ya nsi yonna. Genda otambule mu east, genda otambule mu west, tambula kaakati buli wooyita TV eri kuno kwojja okujja ebigambo eby'amagezi. Radio zonna kati zitunize salt. Katonda takuwa ssente kufa. Katonda akuwa ssente kweyagala. Era n'okweyagala tekitegeeza kwenda na kunywa mwenge. Okweyagala kitegeeza okubanga buli ky'oyagala osobola okukifuna. Bassebo ne bannyabo, kya mukisa gwa Mukama okubanga oli shuwa nti ojja kulya ekyemisana, ojja kulya n'ekyeggulo. Abali mu kibuga n'abali mu kyalo balya laawundi ne babuuza nti oba ekyeggulo kinaavaawa. Kati Katonda bw'akuwa ssente ayagala omwana wo mutwale mu ssomero lye yeetaaga. Requirements muzifune. Maama wo bajjajjaawo bataatawo yenna aliwo omulabirira engeso ekyo si kizibu. Bw'alwala mwembi temukaaba. Ssente bwe zibaawo omugala maama bakutwale mu ddwaliro ngenda kuweereza ssente. Ogwo gwe mugaso gwa ssente kwe bayita okweyagala. Gwe kennyini n'okakasa nti olinawo olugoye lw'onooyambala. Enviiri zo ojja kuzikolako bulungi. Olinawo ekyokunywa. Sukaali si kasukaali. Olinawo ekyokulya. Mulimu ne lw'oyinza leero njagala fruits zokka. Si kizibu kyo. Bw'oyagala n'onywa ku butunda, bw'oyagala n'onywa ku soda. Kwega ssente kye bayita okweyagala. Kwe kuba nti abalala abakwetoolodde bazeeyagaliramu. Osobola obbayamba naawe kennyini tolaakinga. Oyingira butereevu mu Zabbuli 23. Mukama ye musumba wange seetaagenga. Oteekwa okutuuka ku ddaala lya seetaagenga. Kati bw'otuuka ku ddaala lya seetaagenga nga ddala olaba tokyetaaga, sinza businza, labirira obulamu.